kanyomero kaffe akabino badde obimanyi wetukutuusizaako ebyafaayo byoyo byoba tomanyi bulungi bwe tweyongerayo mu lugendo lwa Donald Trump olunaku olwaleero omukuŋŋaanya waffe asobodde okututuusaako ebifa mu kampeyini ze saako n'abo baavuganya nabo. Donald Trump nga yagira mu kibiina kya Republican Party yavuganya n'abalala 16 mu kibiina kino kwani anaakwata bendera y'ekibiina omwali Senator Ted Cruz n'abalala. Oluvannyuma lw'okusunsulwamu Donald Trump yayita mu kakuŋŋunta nga yafuna obululu bw'abakungu 200 omuwendo ogwali gwetaagibwa olwo nno kwe kukwatira ekibiina kya Republican Party ebendera ng'okuyitamu kwe kwalangirirwa ssentebe w'ekibiina kino Reince Priebus. Donald Trump avuganya ku bukulembeze bwa Amerika n'abalala abava mu bibiina eby'enjawulo nga Democratic Party, Reform Party n'abeesimbyewo ku bwannamunigina nga kuno kuliko eyali kalaani wa Amerika omukyala Hillary Clinton, Senator Bernie Sanders, Bob Whitaker, Alan Spears, John Kasich n'abalala nkumuliitu. Okuvuganya okw'amaanyi kuli wakati wa Donald Trump ne nnakyala Hillary Clinton. Mu mwezi ogwokusatu omwaka guno okunoonyereza kw'abannamawulire mu ggwanga lya Amerika kwalaganga Trump bwe yalina ebitundu 5 ku buli 100 okuva mu bitundu bya Amerika eby'enjawulo omuli amasaza nga Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania n'ekizinga kya Rhode wamu ne Indiana. Trump okuwangula amasaza gano kyaleetera abamu ku ludda oluvuganya okubijjamu enta nga balaba tebaabisobole. Donald Trump ayagaddwa bangi olw'ebirungi by'azaakola mu Amerika omuli okukendeeza ku bantu abayingira mu Amerika nga tebalina bisaanyizo, okugaana ebibiina by'obusuubuzi ebikola endagaano ez'obwereere, okugaana abamu ku basiraamu abateeberezebwa okuba abatujju okuyingira mu Amerika ng'obutujju tebunnasalibwa magezi. Kakuyege yenno baziyite campaign ezikoleddwa Donald Trump omwaka guno zeeraga lwatu ng'entebe bwe mulindiridde olunaku olw'enkya. Lindirira ebigambo bya Donald Trump byakozesa eby'olujeregerero era ebinyooma abantu.